awo y'omusirikale nga netawulizaako wange kulaga very modern toilets n'ebinaabiro. Then tulina ekizimbe kino tukiyita complex building, kiriko ebintu ebyenjawulo, kiriko classes wansi, tulinako library wakati awo, ate tulina ne waggulu tulinayo main hall ne classes wakati awo. So kiriko classes nga 12 ne kubeerako library wamu ne main hall waggulu etuuza abaana nga 2,000. So kati ekyo ne kiba bwe kityo, ne tubeerawo ne kiri kyolaba bamaliriza okuzimba, kiriko classes 30. Ne kibeerako computer labs 2, waliwo computer lab ya sooka bagiyita study computer lab, then tubeera ne research computer lab. Ensangi gino new curriculum ene yazze yeetaaza okuresearchinga ku buli subject, era abaana bamala babawa research work tuganda research. Era ekyo ekizibu kyava kubeera nti abantu badde basoma mu new old curriculum nga batuuka ku university ne babawa ku researchinga ebintu tebabimanyira, basasula ssente bantu kubakolera research. Kyovola omusajja n'ayita ng'ayise n'obubonero bulungi naye n'ajja mu mirimu n'atajjayo mulimu. So kati research lab erimu computer 10, era abaana basobola okugenda ne banoonyereza kuliko internet. Tulinako library eya O-level eya new curriculum naye egenda kubako ekyo ekizimbe. Kati ekizimbe kiri ekimpi kiri wansi wali, ekyo kyo Ssaabasajja yali wano n'akiggulawo, ne kino Ssaabasajja yakiggulawo. Naye kiriko science labs, kuliko biology, chemistry, physics wamu ne art room. Tulinawo ne media department, tulinawo radio, online radio wano. Era naye yaffe eri nnyo okuyigiriza misaayi mito gino batandika okuba interested okubeera mu media houses, okwogera mu bantu, okupresentinga bino na biri. Ate kudda mu nsonda wali tulinayo administration block. Abakulu kwe batuula, mulimu office ya basa, mulimu head teacher, mulimu deputy, kuliko boardroom, kuliko director's office. Bakolera bombo. Abantu ne batirawo environment ennungi ebasobozesa okuweereza nga tebalina kyebewusaamu. Ekibumbe kino kyolaba wano kyabbulwa kyekya Janan Luwum, St. Janan Luwum yali Archbishop wa Uganda mu G7 yattibwa Idi Amin. Essomero mwe lyabbulwa, era ono ye senti waffe atublessinze emyaka gyonna, muyima w'essomero, era twamuteeka wano ng'oyingira geeti, so buli omu amulabe nti ono buli wamulaba ofuna ekifaananyi ky'essomero gwa ddiini era ya bukristaayo. Tubitaddeko nnyo amaanyi okulaba nga enteekateeka zitambula bulungi nnyo. So ebyo bye bimu ku bikozesebwa mu kusoma, naye tusuubira nti bigenda kukola enjawulo nnene nnyo okukyusakyusa ebintu bya njigiriza. Bwe mbadde entambula ndabawo akapande ako, ogambye essomero ly'abakristaayo, naye ndabako akapande kaliko Janan Muslim Students Association, eddiini endala kiri kitya? Ffe wano ku Janan ng'ogyeko okuba nti tuli mu umbrella y'abakristaayo, buli mwana aweebwa omukisa okusinza Katonda we. Ffe tukkiriza kwa value number 1 eri God fearing, we are God fearing. Naye Katonda y'omu, omusiraamu, omulokole, omumanyi, abaana abo baweebwa omukisa, era abaana abasiraamu balina eddembe ddene nnyo, abakatuliki wamu n'aba Seventh Day okubeera nga beeyagalira mu ssomero lino.